Infomedia yafetu kusensonga yansanzeewo nindo tuuka bweti nga bangamba poliisi badde kunoonya konza ate nina musango kintu wabbye essimu konze lubazi nabbye essimu nze ali ku kateeteeyi alimu kumuyamba akwate essimu yange agimpe mu bulungi ne bwana abeesibako ape essimu yange agirina nakwata akabokisi kange nenteekamu 5 nenteekamu 10 nenteekamu 2 neziwera emitwaro ana oyo yennyini oyo omusajja nagimukwasa bwe nti nteeramu apsenda eziburamu nga yakamara wiiki emu kati nkuwa obukakafu bwe buti risiiti yino nawe nagigura mmanyiwo tugende wa mama muzungu akunnyonnyora ekituufu we nagura waragi sokoleke lwaki onywanyo kateete kuba mola yenna kati wasanze nyina ebinubure oba nzirugala oba nkyafuwadde just mbadde nywa ku lwono ankwate ku tiktok nga yafuuka bizinensi ampunyira bubi kubanga obudde obumujuddeko bulinga pusa efiiridde wali mukuba oba embwa nze yanziba namukwasa essimu anteeremu apps nantuma waragi nga bulijjo Tamale and Sons abagula awamu n'okutunda ebipya n'ebikozeeko ku luno bazze kuba mpya baleese fanicho wa buli kika awamu n'ebyamasannyalaze nga muno mulimu sofa sets eza buli bbeeyiyo ebitanda na buli kalonda yenna w'omu kisenge dining tables ez'amalayo refrigerators tv sets cookers na buli kalonda yenna akozesebwa ewaka Tamale and Sons balina ebitebe 2 ennateete opposite shell ne mukono okulira na resort hotel kati gwalina kyatunda nga wakikwata bulungi obanga oyagala kwegulira ku bintu ebijja mu nsawo yo bakubire kati ku ssimu noti 75 not 66 86 78 ne noti 774 95 74 75 Tamale and Sons beboka abakyasinze mu Uganda mu byamasannyalaze n'ebibajje by'omulembe Tamale and Sons your business solution. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. jangu Fred tula kati najiba bubbi najimukwasa bukwasa katonda wange yantuma ngenda kurabwara sokorinde kunyonyola ano gara kunnyonnyola yantuma natuukayo nga tiktok wange nenjimukwasa bwenti nemugamba gira ngo nterako apps nagamba genda ogure waragi ojje tukore kijukira nkora nga nkora ki nganywedde naye njimukwasa essimu eyo okitegeera okatabako kagana ko nyinyonya negana tutule bulungi nyinyonya kubanga bulijjo bamusindikirako ne sente ku app ye n'atazimpa yino receipt nanka reference yino sogo tule wano kuba zina ensonga zenzizo tutulemu tulabe amanye ekituufu ne bw'abaleeta ampa essimu yange yali namusanga mu gadeni nkuta essimu yange nemugamba gikwate ontereko ki apps ezimu gwe namba 10 ngende ngure waragi ate nakomawo nembisanga yayewaka na bwewakanyi kagenda kubera no wekati tu
okiraba SB4 yewakanya yagamba kino engeri gyamanyi nti mbantamidde yayewakanya bwewakanyi yagamba kimu nti sinnagimuwa tugende nkulage mama muzungu that very day mama muzungu yagamba nti yandabako n'essimu abantu ngaba okitegeera abantu nga babiri that very day abandaba n'essimu eyo ate ono ye close friend wange awo waggula okitegeera kati sinaawo mukwano mulala awo waggulu ntera okugenda SB family tuguse ensonga twabaga tujja kukyalako kateeteeyi agambibwa okuba nga yabbibwako essimu era nga mukwano gw'embu yali amukwata bu vidiyo mbu yamubbako essimu mukwano we yatutuukirira nange abambi kateeteeyi ampaayiriza atutte ku poliisi bingi nnyo ebyaliwo netumusuubiza okujja tulenye ku kateeteeyi tutuule ku sayidi ye kateeteeyi risiita agituwadde nti yiino amanya gwani amanya nzeko mugisaririya namanya wegaliwa eri akateeteeyi Justin risiiti eno eriko Infinix Smart 8 era nga yagigula ennaku z'omwezi 12 mu Gwokubiri 2025 emitwalo 4 kati wali wakagigula we bagibbiraawo yali yakamala na wiiki emu nenjimutwalira ntanteremu apps nakwata 10 nagamba genda ogule warajo je tokore ki tukore TikTok yaffe nengamba nta gira ngo jinte onteramu apps kankomeo bwe nakomawo nga nyina waraji nga nyino jinywa ne tukora app eyo nenkomawo nemusaba essimu nangamba nti takoze eki tagirina naye ekituufu akimanyi kati ku polisi wagenda polisi yagamba etya abayagala sente bamukwate sinazifuna ate ku polisi yake nyini yetwalayo yayetwalayo nawaayo n'enguzi oyo goraba sisuyo nti polisi asologera natwalayo enguzi bangamba ntwale sente bamukwate asasule essimu kati ng'omuntu ayewaka naye kenyini in fact nyina n'obukakafu obugamba nti bwe yaraba abaserikale biri that very day eye namba eno osobola ogikubako bw'oba olowooza nti mpayiriza ogiraba enamba eno eri ku reference yasobola okukuwa obukakafu bwe yabaraba bwati yadduka anti wala abaserikale nga bakunoonya era osooka n'oddukamu awo kuba yagamba nti mukwano gwange kateete gwendudde naye to be sincere gikubeko bwe bari baze mukwata lwaki yadduka ate nali sibayina nti mbayina directly bari bandye mabega lwaki yadduka akwate essimu yange agimpe mu bulungi ne bwana abeesibako ape essimu yange agirina kati kuba ffe batugamba nti wewagenda ku poliisi ne bagamba nti ddayo leeta risiiti mbu tewaddayo ku poliisi naddayo bulungi nnyo risiiti si eno risiiti wagitwalayo ku poliisi nagitwalayo naye ne bagamba nfune sente bajje bamukwate kati mbadde sinazifuna mbu sente meka ate bangamba bya sente bagamba funa transport mukima kati ate banatambula omujjukire yagamba nti funa transport kubanga ntwade ku TikTok oko mwana n'agamba nti wabaawo okwekalakaasa polisi zijja zipatrol nga mmeka nate okugamba kukwata omuntu ate bagamba latest transport kati naawe wanditambuddewo okukwata oyo omuntu nga bwe twatambulawo n'abalaba teyadduka omuntu nawamusanga mwasesenkana mutya mwakwatagana mutya naibba eyo gye mbeera nasooka nenzija nga bwenze bwenti kubanga wali neiba wange okitegeera nentuukawo nagamba leka kitandike okukola ki kukola TikTok okitegeera natandikirawo kunkwata infact nalina mukiteeteeya kino kyennyini first video nali mukiteeteeya kino kyennyini lwaki takwata essimu yange nagimpa mbulungi nnyo layini yo yendanga muntu njina njasalisa akwata essimu yange ate oyinza ogamba nti nkulimba oba muwayiriza risiiti si eno risiiti yo ngirabyeko yo yeeyo akwata essimu yange agimpe reference yino oba wagikwasako omuntu omulala notajjuka bwe wagikwasa nze siina mukwano eyo waggulu sijja kukulimba ogikuyanga ogikwasa ye
yali mugade narongosa ayinamu n'omukyala okitegeera yali mugade narongosa nga ayinamu n'omukyala barongosa ne mugamba kyali wange kwata esimu yange nteremu apps ezimu okitegeera n'agamba sooka okwata olukumi runo genda ogure warajjo gye tuddemu tukwate konze gira ng'okyanterereza kankomewo bwe nakomawo ate nagisanga ng'agyewakana mbu sinnakola ki sinnatuuka naye nga we nagura waragi ku dipo tugendeyo mama muzungu akugamba that very day nali nyina essimu eyo ate eyo siinaayo walala we nsobola okukyama nga siwaabano yagamba nti we wagenda bwoti wagenda n'essimu wakomawo nga siinaayo mukwano mulala ye yeekwasa kimu nti nali ntamidde kyasobola okuteekako ng'ekisobola omutaasa okitegeera ampa esimu yange nkyamunoonya reference ne risiiti mbirina njagala kimu esimu yange esimu ya Katete yabula etya mwakomaddemu omulaba nga agirina ate bano tebamanyi ate babeera naawe wana eno babaira nange naye tebamanyi kubanga I'm not very close to them bwe mba siriwa bano mba nebase mba mbuliri nebase sisobola kulimba naye simu bo bakimanyi nti mbeera nayo bagirabanga okitegeera naye amayitire gaayo bwe mba nyambuse sisobola kugamba nti nyina mukwano gwange wuuno ali close to me okujjako oyo nga nyambuse waggulu yesimu wagigulawa nagigula wali nkutwaleyo olabeyo nekitongole nga weekiri wano Katete wakunganya sente mitwalo 4 n'ogula essimu okimanyi nakwata akabokisi kange nenteekamu 5 nenteekamu 10 nenteekamu 2 neziwera emitwalo 4 oyo yennyini oyo omusajja oyo omusajja nagimukwasa bwe nti nteeramu apsenda ezibulamu nga yakamala wiiki emu Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi obusisinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Kati soko je tumalirize ensonga zino kuba yagamba kuba singa badde mubbi singa dduka buddusi kato omanyo okutuuka ku poliisi neyekaza bwekaza lwaki bamulaba byalaba aba poliisi nadduka oyo omusajja oyo lwaki siwayiriza we nagura waragi tugendeyo wa Maama Muzungu kakase risiite eremeddwa okutegeeza ekituufu tugende wa Maama Muzungu that very day nkuwa abantu babiri abakola ki abandi abanyina essimu eyo ate essimu eyo nagimukwasa nga waliwo omukazi ali mugadde n'alongoosa nengimukwasa okitegeera nteeramu apps nagenda okudda bwe nti nali nywedemu sijja kukulimba ku guno gwe yangulira ogw'olukumi okitegeera nemugamba gira ngo nteeramu apps kangende nkole ki ngure nagenda otuuka bwe nti agamba tannalaba ssimu mbusize nayo kati nkuwa obukakafu bwe buti risiiti yino nawe nagigura mmanyiwo tugende wa Maama Muzungu akunnyonnyola ekituufu we nagura waragi sokoleke lwaki onywanyo Katete kuba mola yenna kati wasanze nyina ebinubule oba nzirugala oba nkyafuwadde just mbadde nywa ku lwono ankwate ku TikTok nga yafuuka bizinensi nga yakugamba nti nywa yangamba genda ogure waragi tunywe onsonga zino tujjemu okuwayiriza kubanga
ffe ati no SB4 nkuvuddeko nkunyonyodde ekituufu n'ogaana okukitegeera ngenda nsobola okutegeera sigala n'ebibi jangu kati siro gindekedde nsobola okutegeera bulungi kati ate oli kyali wange tula kati n'oganye okutegeera kyenkunyonyola nkukolere ki kyogamba ndumalalu nkuba amayinja fe okuva ku vidiyo gye twasooka okulaba katete ng'oba otamidde era nga bakubuuza lwaki ono yasooka kungulira waragiye n'emenka nankwata ne tukola ki vidiyo nga bwe tubadde tutambuza ki kyogamba nti we yakusanga wali tonywamu nali nywa naye nga si that extent okukwata videos okitegeera kati buno obudde tonnanywamu kati ate olaba ntagala naye naawe SB4 ndekaamu sitagala ogaza lwogamba nti sente waliwo sente zamusindikiranga bamusindikiranga sente bananka ba tiktokers friends okitegeera ate nali ndabyeko n'ekikumi nga bane bazimusindikira ate nga bazimusindikira akolesa app ye namugamba nti kale app eyo gy'okozesa ng'okozesa erinnya lyange gintere mu ssimu eyo yabisobolayo sokoleke bane bamusindikira sente abo bomanyeko nti ono yamusindikira kati yanziba obwongo SB4 namutwalira essimu eyo nga nakajugula nemugamba kwata app eno ogiteeke mu ssimu yange omusajja oyo yagaana nga yetegerawo mpoze kyemanyi bamusindikirako emitwalo 2 yo yagimpa ne bamusindikira omutwalo n'agumpa sirabangako na 10 anti kati weebuuze bani bamanyi nti ono yamusindikayo sente anti kyenkugamba nti yanziba obwongo n'agaana okumpa app y'okubategeera katete njagala nkusomesa kati app eyo osobola n'okumalako omwaka kati era kusindikidde yadde 10 mpozi oli ng'asabisebusanyusa kamumweyo omutwalo naye sigamba nti nno buli mulabi yamusindikira sente era sente z'omupeeka zizoba nga tebamusindikira yadde 10 n'ekya kati bwe baba tebamusindikira yadde neso akwate sente zange zimpi sijja kukulima akwate essimu najugura mitwalo 4 bw'aba amanyi nti tagirina nga muwayiriza risiiti yino reference yino nkutwala nenkugamba olwo olunaku abantu abana essimu ne bakakasa ekituufu akwate essimu yange agimanya agirina agimpe ensonga z'essimu zifuuse ensonga z'essimu ate nkulimbe lwaki aganye okujja wano mu kamera lowooza lwaki yeekweka ne poliisi olaba enamba eno bajja kumukwata n'adduka ne bagamba bw'oba ozeemu omulaba kuba ku namba eno sooka ogikubeko sirina simu mikono gye wakwe ku ssimu wano tebayina eyatime kati bw'oba togiyina bw'oba toyina simu gino mikwano gyo gigikubeko kuba leeta essimu tukube afaana gyakwate mukwano gwa kateeteeyi tolina muliro kateeteeyi wuuyo anti tayina ate neyo oyo bakagibba naye yagibbye ate oli yandinyambye naye tayina kalo nyini yabatuwa essimu tukubire bajje bamukwate nze njagala bamba essimu yange SB4 kati obuzibu liwe buti yagamba essimu yo tasobola kugiba nzize namba zino zaanizo ezikakasa nti essimu bagiraba nange zize era ono yennyini yeyaŋŋambye nfune ka transport bajje bamukwate omusirikale yagamba essimu tasobola kugibba naye yekwasa bwekwasa ekituufu akimanyi sijja kulimba SB4 ajje sooka ojje lwaki atya kamera ano gwe jangu obiya byogedde ajja omunnyonnyole bulungi kuba yagamba ekisinga okumuluma yali kyaliiwo bwe tasobola kukubba ssimu ey'emitwalo 4 ye wagamba nze nkuwa obukakafu risiiti njirina nkuwa obukakafu nti olwo olunaku bandaba n'essimu eyo siinayo mukwano eyo kiraba
ne landlord wange yennyini so akugamba nti nsobola mufuna kati wuuyo jangu n'akatebe omubbi yennyini Katete ye mukutte mumaliriza atunyonyodde alina bukakafu bonna agambe simu gwogirina era yayagala simu twagala simu yo njagala simu yange Infinix Smart 8 era sente yasonda ebitaano n'atekamu ebibiri mu kabox naziteeka ne mu kabox lwakuba akabox nakasuura gwe namala okukaasa nenzijjamu sente nakasuura bakesise bakatwalira mu box mu budeeya bwabwe naye nasonda nga nafuba nnyo okutereka ebitaano n'enjala nenjisiiba nabaaro ne bakola ki ne bajja nengaana bawa esente nembagamba sirina naye nga nsudde mu kabox kyenjagala simu yange nkole app yange ku simu yange kituufu Kalete yamenya box n'agula essimu ye jangu otubuulira tumulandira afune essimu ye akunyonyodde ate kati wuuyo yabagamba essimu ye yabula etya bwe natuukayo ate namusanga naye yemanyi nti obwongo buba mentale sobola kwerowooza jangu oyogere nensi okulaba tugambeko kale tufune just eddoboozi lyo kyenjagala SB4 njagala esimu yange tugenda kukola tutya Katete byayogera bye bituufu oba mukwano gwe byayogera bye bituufu kati yatubulira dda sayidi ye gwe sooka olinde Brad jangu Katonda yamanya ekituufu jangu kubanga singa abadde mubbi jangu yenyonyole onyonyole ye muyeye muzibu waneeno jangu oyingire tugenda sooka olinde tumalirize ari kuri linnya lyange ayonoona ekika kyange kyonna kinkyayerwa alinyerwa musajja oyo nenguma naye nguza esimu yange nengamba nteeramu apsa ngenda kukomawo nti esimu sigimuwadde ate kika kikukyawa kitya ori ku linnya lyange ekika kyonna kikaaba ku linnya lwo nsaba esimu yange ori mu kwekoza ampunyira kubanga tosobola kukolesa erinnya lyange modreyo okitegeera nenkukwasa esimu nti nteeramu apsi n'ogyewakana obubba bukuliko nkagwe tuula tulabe lwaki siwayiriza mutoro gwensula naye lwaki siwaniriza landlord ampangisa ennyumba tugala kukola bwe tuti wagabya koza atya lwaki siwayiriza musemberera ampunyira bubi kubanga obudde obumujjuddeko bulinga pusa efiiridde wali mukuba oba embwa nze yanziba namukwasa essimu anteeremu apsi nantuma waragi kale tugenda kukwatagana mpola mpola omukulu ono yatutuukirira nga amaze ofuna obubaka nti wamugamba nti yabba essimu yo omuntu yonna yenna omubbi tasobola kujja n'anoonya okutegeeza ensi amazima yegundi esooka yagamba nti essimu eyo oyinza okuba olina omuntu gwewagiteresa oba kyasobola okwogera yali kumaca bwali kumaca sodemu omunnyonnyole engeri essimu ye gwe gyojjukira gye wakoma okulaba n'essimu ye SB Katete eyo oyo ndudde nga nkola naye ebirala byonna byonna nabyogera dda Katete eyo ku Sanduulu lwe yajja teyajja wange na ssimu wabula nalina gye nalindaga Katete inamuleka bweru wekikomerawo wetusobodde okukwatira okushootingira vidiyo Katete inasanga agudde mu mwala era bampita buyisi ne baŋŋamba gy'olabe mukwano gwo agudde mu mwala ng'omuntu gwe mbadde nkola naye eyo yali before ng'omuntu gwe mbadde nkola naye nalina omumugjawo
namusitula ne muteeka wali ebbali ku kifunvu era ne video kweziri ezimu nazipositinga ezimu nga zeesittaza defense w'okukyalo ye yakwata Kateeteeyi n'amusitula n'amutwala Kateeteeyi waasula era kufulu yangamba oba yasala nsale n'amuyingiza Kateeteeyi ebigambo byonna simanyi lwaki munyiivu Kateeteeyi yeesibye nnyo ku kintu kya content mbu olw'okuba alaba trendinga alaba nze nfunye nnyo SB4 Kateeteeyi bukyanga Kateeteeyi aba waliwo omwami omukyala yamuweereza emitwalo 2 Kateeteeyi yayogera naye emitwalo 2 Kateeteeyi n'engimuwa era nga nfuba nnyo laba nga ndaga obujulizi omulala yaweereza mutwalo n'engumuwa SB4 sisobola kukwata simu ya Kateeteeyi n'engitwala kubanga Kateeteeyi mbadde ngezaako nze sajja kuyamba Kateeteeyi kubanga Kateeteeyi yali listed omulaba jasi waba avuddeko biri bya walagi kati Kateeteeyi we yajja yakomawe enkeera n'agamba mbu simu ye bagibbye kati n'agenda ng'abuuza mu bantu simu yange nagirese wano n'ajja mu nze kati we yajja mu nze enkeera w'olwo n'aleetera poliisi enkwate ebyo byonna nabyogera dda lwaki wadduka ebyo byonna nabyogera bwe yajja poliisi lwaki wadduka bw'obanga wabadde n'omusango nze gw'olaba nakeera ku poliisi ne bangamba olaba Kateeteeyi woba okimanyi tolina musango mujje nagenda ne Kateeteeyi ku poliisi ekatwe nagenda naye ku poliisi nasooka bwe bajja mukwata yasooka nadduka kati ye naddayo nayogera nabo bwe namufuna yagamba bulungi nnyo simatire tuura ku piki tukore ki bwe natuuka ku poliisi ne bantuma risiiti nari njikore ki njigaridde mu nyumba saasobola gitwara by then ebisumuluzo byali eno nentwara risiiti eno poliisi bwe natuukayo ne bagamba tetusobola tutambula funa ka transport tukore ki tufune omwami oyo mbadde sinnabakuddayo nkomye nga tugenze ku poliisi we nagenda ku poliisi obudde bwankwatirayo ate nga nina okugenda okukola Kateeteeyi bamutuma lisiiti n'amala essaawa wange mube mu kitundu obuyayo obukujjudde oyogedde kati ntudde awo ku poliisi nentuula Kateeteeyi n'ajja n'agamba lisiiti maama we talinadde akomawo ssaawa 4 ebigambo byenjogera n'afanda abimanyi Kateeteeyi we yakomawo ne bamugamba kati gwe kuba kunamba eno wenambolesa lisiiti ono ffe tumulina ne baŋŋamba Kateeteeyi waanaaleeta lisiiti tugenda kukukubira SB4 Kateeteeyi ne watwalayo lisiiti ku muntu anvunaana ne bankubira era ngenda ku poliisi wallahi bilanga ndi musiraamu nga nina mu kisiibo tekyetaagisa ssente ku Kateeteeyi okugenda nze ku poliisi ekatwe nkulayirira nga bitereddemu n'omusirikale nze okugenda ekatwe Kateeteeyi yeetaaga twalayo lisiiti ngende ekatwe ne SB4 wulira Kateeteeyi ekigambo kyansalako agamba yangamba muteera mu app esimu jukire bera teri mu app batandikira ku Facebook batandikira ku WhatsApp in fact nani ebirara yali yabiteekamu nga njagala ntere mu YouTube Kateeteeyi kwegamba yagezaako kutta linnya lyange ye app ze yali angamba okuteekamu ate teyakoma nekyo nekunanka ne ku TikTok asigala atambuza linnya lyange namugamba akwate nanka ebintu byange byayina nanka zanga zijjeyo kati wekimenzi waliwo akuli emabega kati nzija soko osireka katini Kateeteeyi yakwetako esimu muteerako app Kateeteeyi agamba okunteera mu app mu simu ye esimu yali abeera nayo SB4 kuzina esimu ezennaku zino ezo items gundi ekikola esimu ngekuzitoweredde oluusi oyinza obeera nayo WhatsApp TikTok ebyo byo biba main okubeeramu omuwala oyo abadde akozesa n'akawunti ye emabega yagindetterako n'egitereza ne muwe esimu ye n'agenda akawunti yayo eyoyo n'egiteekako Kateeteeyi ne mugamba eya TikTok n'enteekako Kateeteeyi ne details zibeerayo ne mugamba kantandiko kuwata kwanza nagenda bonna bembeera nabo lwaki mpayiriza ye Kateeteeyi yajjanga n'angamba naye baŋŋamba bakuweereza ssente zange n'ozirya kubanga eri wali n'omukyala yagamba bamuweereza emitwalo 4 SB4 ebya TikTok obimanyi tewali asasula ssente nte Kateeteeyi abantu baagala omuyamba naye amazima ga Katonda SB4 laba omuntu gw'otwala oyamba Kateeteeyi lwaki yeekwasa ekyo Kateeteeyi gwe ani agamba nti bakuweereza ssente omukyala anti leeta nanka ono omukyala ow'entebe yangamba abaana be bali bana banjagala buli sawa baba bakola ki
baba bandaba okitegeera nagamba banjagala era ono ye yampa essimu nenjogera n'omukyalo oyo okitegeera nangamba kale tusiimye katukuteereko ki omutwaro ogwe yagumpa nga nakatandika nga nsendasenda okukola ki okunzuba amagezi awo bamusindikira emitwaro 2 naye sategeera wezaava kubanga yagaana okuteekamu ki apo mu simu yange ezo zo yazimpa sijja kukulimba emitwaro egi emitwaro 4 nze simugambanga nti bansindikirako emitwaro 4 gemanyi nge nasonda nengura essimu sijja kumuwayiriza nti bansindikira sente natazimpa ze bamusindikira ze bamusindikira nze naraba ze yampa tubadde kukamya katete ino tugamba nti bamusindikira SB4 ono mubanja waliwo sente zona zo mubanja simu yange yokka akati tukiriyalinge abantu abatulaba nti waliwo statement gyosoose n'okola naye nayo gitugambako nti wagamba abantu waliwo sente ze bakusindikira nga bafaani bo tiktok fans nano okyogedde tiktok fans in fact bazimusindikira kale sente ze twagala okuleezo sente kize bamusindikira sizimanyi ate nkulimbe gwana bikugamba ate babadde tebankubira essimu ku layini yange ne bangamba aba bakugamba bakusindikira sente abagamba tukuteerayo anti bakutera bani bakumeka tuweyo omuntu omugamba nti nakuteerayo sente bweziti sijja kugamba nti kanti katono yalina app yange gyenyina okukozesa naye abanteerako esente sometimes kati nga waliwo yangamba erinnya lye naye sikyalijjukira esimu enamba ziri mu layini yange naye teyangamba nti tukuteerako okaraba akantuko ku layini yono layini yono yo wagijjawa kani gyakozesa nanti kale kakusomese app eyo oli asobola kugula nga kale asobola okujja mu inbox nga mpa ennamba so wewabaawo omuntu yenna nga ali eyo nga yali asindikira katete sente jangu mu inbox tugaye nti sente namusindikira katete sente bweziti era ekibanga kituufu tujja zimubanja ajja kuzikuwa naye kati woba ngwe naye okuwa omuntu yenna gwomanyi nti yansindikira sente zange bweziti nesitazifuna tujja zimubanja ajja kuzikuwa kati ku kyessimu yagamba nga musiraamu era nga ali mu kisiibo ari mu kisiibo yeekaza olowooza nasiibe yatisi mubbi nali njagala nteeremu YouTube kubanga ebirala Facebook na WhatsApp birala byonna yali abitaddemu naye nga njagala YouTube gyaba nsettingira ebeeramu naye waliwo ebyali birina okuba nga bibulako nga mutaddemu ng'akoze eki nga njagala bintereereze TikTok yagigaanira naye yalimu yo yagaana okuteekako app yange ku simu yange yagaana okuteekako app yange ku simu yange kati kubira byonna app gijja wali osinga okwetaaga TikTok YouTube nali njagala TikTok mu simu yange ekyo nakiremera nemuvaako nenzirayo nemugamba nti kale ntereereza onteeremu byonna ne YouTube byonna obitereza nabyo bwe nagimukwasa ate yagizza yakomawo kungamba kimu nti sinnatuukawo n'essimu nkugambye abantu olwo olunaku lwennyini abandaba n'essimu eyo kaakati poliisi ekusaba ssente mmeka okumujja omukwata just transport ate nga wammeka ate olowooza wammeka transport simumanyi gye batwalirako osobola okubeerawo nowa boda n'akusaba transport gw'oyagala olowooza osobola bba wammeka nze nzikuwe bajje bamukwate waba kituufu alina simu yo agisasule transport wammeka
batwarirawo 2,000 awo 2,000 okutuukayo okukima abaserikale kati zogenda kukuwa mutwalo ngende mukwate ate olowooza oyinza omusangawo oyinza omusangawo oyo kati lulinga yalwaki yadduka kankuwa omutwalo sooka oleke kamuwa omutwalo guguno mweguli just nze njagala essimu yange kangende sooka oleke sooka otuule tukyali ampa essimu yange kituufu akimanyi omusajja ono akugambye poliisi bamugamba oba babagamba nti wooleta risiiti bwoti yajja kwereeta bamukubire ye yeereete ekitegeera risiiti wewagenda tebamukubira yagamba ali redi newe essaawa zino newagamba nti kati poliisi emukubidde ali redi ogenda tugendeyo kale ajje tugende ate mugenda naye yajjayo kinyinyi nakutera bola nemugenda ku poliisi si bwe kyali ne bantuma risiiti yiino nali siina transport emukwata ate nga nagenda naawe olwo lwali lwasooka wali weeyaddukira kati bakutuma risiiti neŋŋaano we nagenderayo naye nagenda ne risiiti eno okitegeera ne bagamba toyina kaboda kosobola okufuna ne tumukwata kateeteeyi ono mukwano gwo siwe kiri ampa essimu yange anti mukwano gwo siwe kiri ampa essimu yange okyamwetaaga mu bulamu nga mukwano gwo sikyamwetaaga kubanga yanziba akimanyi ajjeyo ne apu zange zonna zijjeyo nanka ebintu byankwata ku TikTok already account yiye namuwa n'essimu mu kusooka nga bye yasooka okunteramu nga nakajugura nasooka nemugamba nanka account gyoyina omwo gintere mu simu yange ate yabisobolayo yange era wasanga ebyo ebiseera we yatandikira okunkwata essimu nali sinnagigura apu yaliko yagaana okuteekamu nanka eyo namugamba abinteremu ebyo byankwata n'agaana nze nfiiriddwa erinnya ekika nakyo kimanyi nti siyenze kateeteeyi ku lulwo n'essimu yange n'ogitwara can you imagine ate munnange ali mu kwetonda n'okwetonda ntakubira linnya ki lyofiiriddwa kateeteeyi era toruwulira ate ekika kyo kigamba ki bo bamanyi nti zizavaako zakyala ne zikyalukuka ate nga kweziri akawunti yo yuno yaliyo mugambe era n'ekifaananyi ekyo nakikwatira wali awo ekimizi walina app ku simu yo kati ye eri luddawo eyo yeeno mugamba mpa essimu yange kigwe omusango guno mukoti y'abantu risiiti yiino nagenda ku poliisi ng'era nabikikugamba ekituufu kyabenta kateeteeyi simanyi obuzibu bwe mwava n'ebyo birabyeko kubanga nawe wali mumisimu obujulizi mburina tewaliko mumisimu bane muzeeyi era baali obujulizi bwomburina ekyo walina omumanya just ayogera amazima nti essimu agirina agikwata agimuziro firimu eriwo nfuna nnyo ekituufu kyabyonna sinakinamulinanye mugamba naye bino ebintu koti y'abantu kati gwali eyo ani mutuufu ani mukyamu omukulu ono agamba yajja natutuukira nga mukwano gwange bwe mbadde nkwata mu katambi asibyeko ogw'obubintu nga mubyeko essimu openire najja mu maaso ga kamera nawano natujjawo nga tumunoonya kateeteeyi tetwamusanga era twali naye neleero tukomyewo tumusanzeewo yagamba tasobola kubba ssimu ya kateeteeyi yagamba essimu ye baagibba era apu nefuuka apu kati gwali eyo kateeteeyi mumwadde ku magezi ki essimu njagala bwenkanya agirina mukulaba okwammwe essimu ono yagirina oba kateeteeyi yagimispresinga kateeteeyi kirala agamba nti gwe wamuwanga ssente amyobola gyagwo kuba mukole content kateeteeyi alina emyaka eno
ngaye gwe bawala oyo maama w'abaana mama w'abaana wabanzaramu waronza ndeke mu mwana tengamba gwe bawa bwemba mama w'abaana wakanzaramu bameka ate amanya gaabwe abaana bwe wanzaramu bari bagenzeko mu kika nari nabatutteko mu kika abaana bonzaramu balo bandage ndi muzadde wakanzaramu bameka gwereka nkuwulire bwe wakanzaramu bameka amanya gaabwe ogamanyi ndagebe yakanzaramu nga nenseraba wamangambye ndi mama w'abaana beyakanzaramu karaba ndetera bateekawo Obuli akateteyi wa blaming ne lwaki atuufu ate lwaki olimba ensi emaze okutegeera nti omulimba wakanzaramu bameka bandage kateteyi nyabo yitawo kateteyi okumanya nti mulimba ampita mama w'abaana yakanzaramu bameka barongo obwomwomu gwe bawawalaki machuwe naafu owulidde mbubabe nalinga enzeke wamwe mu kika nembanjura ne babatuma amanya olumuganda bari babatumyeko amanya g'ekika bona bongamba nti wanzaramu nti ndi muzadde wakanzaramu bameka kale toli muzadde nsonyiwa katete itazaalangako bannange nsonyiwako ekyo neetonze kati wetondera eggwanga nga n'ensi ekirala naye katete kankubuuseemu kino tonetondera mpasimu yange gwogenda kumakya n'oyimira mu kamera ne weegaana abaana be wazaala kati gwe ndi nze mbuuza gwe kenyini gwe wanzaalamu bw'oba omufuta muzadde va ku bintu bya famire n'ensonga gye turiko onootera okungamba nti newaffe gye banzaala omanyiyo va ku bintu bya famire yange n'abantu bange turi ku ffe fembi njagala esimu yange kiriwo ekiti bannaye mwabali eyo mulaba mutya omukulu ono yalina essimu ya kateeteeyi oba kateeteeyi essimu ye yagisula nyabo temuli mu kamera Maloza essimu ya kateeteeyi eri luddawa akati mumukolawo kwammwe mulowooza ono yalina essimu ate bano b'obuuza tebaliwo nabaleka wano nze nayambukanyika nze eyo waggulu nyambukayo bw'omu kateeteeyi afuuse kateeteeyi essimu ya kateeteeyi eyagalwa tugenda kukola tutya kateeteeyi afuna essimu ye kateeteeyi n'essimu gy'awawaabira si gye yalina yalina item kati ate awabana Infinix Smart 8 mukwano najugura risiti ye lwaki bano si bensula nabo wano si mikwano gyange lwaki sibawayiriza yagamba pop 8 yalopa pop 8 yalina item esimu yange Infinix Smart 8 yali atereka mbu essimu ya kateeteeyi gwe bana sijigaba leka kuwayiriza ensi esimu yange bwe batari mu nyumba ewange nga ngitereseeyo kubanga bwe reference eriko simu ki Smart 8 okumanya mulimba yini tebateka kushika kya simu ku receipt kweri ku receipt kweri nebona kundi ya police tebateka ku reference katari mukurimba banango no musajja mulimba akwata simu yange mu Burundi ajimpi ekisinza okunnuma nti tuli wano tuli mu bintu ebyekisiru abantu babadde kateeteeyi kale sinza alina omukisa gwe asobola ogenda mu maaso nze ne waba ayagala simu kwange emitwalo 2 nsobola ogafuna emitwalo 2 nsobola okugafuna oba 25 gaba ayogedde naye ate ekirala omusirikale naŋŋamba ogenda sasula ate essimu gye bataaku gy'otabba nti newangamba tikamuwe agusale njogera kituufu kyemanyi osasula emitwalo 25 ye ng'agambaana kati awabaawo firimu ate nga ne risiiti yiino ng'eyogera ne risiiti yiino eyogera 40 ezo risiiti bazikola anyway kwesibifa media tugusa ensonga omusango wa kateeteeyi tubakwasizza naye kateeteeyi kwadde ssente genda ku poliisi ogenda ku poliisi bajje bamukwate naye ku poliisi bajja kujja in fact ye agamba
Sikumunoonya bose balina okujja bo bamukubire ajje bamusibe katate after kumusibisa nga mukwano gwe nazula simutagirina ozzaako ki akimanya ekituufu SB4 nkubuulidde oyo omusajja omulaba akimanya ekituufu nti esimu nagimuwa nteeremu apps okitegeera gwe nampa 10,000 ngende ngure waragi tuddemu tukore ki kale byebyo katete genda kudda wano ndowooza nzizire nkya wonna wendi wonna wendi bwe enkya ku makya enkya kera ku makya kera ku poliisi bamukubira ono ajje bamusibe ogw'okubba nekakati nsobola okugendayo genda siganye naye banakwira ngenda baga ngenda mu ttawo wabula nze akugambye keerayo ku makya ngenda kujja sigenda ate nze nyina obudde kati andi kati bwenaafa ekiro nali kati ku poliisi nze yeetwala era nobibona aba n'obudde era nga siri wera siriyo kati ng'ofunye obudde obw'okujja wano kati obw'okujja wano obufunye siganye bambi okitegeera naye obw'okugenda kati ng'osobodde okufuna obwakakati wamanga asobodde okujja nanoonya ku budde buno tugenderewo evidence weeri tugenderewo anti kati sokole katete kwaffe tuzze njagala esimu yange y'abantu abantu musala mutya musango guno esimu ya katete yani agirina okusinzira ku bemuwulidde nze muzukulu wake abajjako SB4 media tuguse ensonga yobanga tudda tulondula katete yono besimu agifuna nze muzukulu wakamanyi njogera amazima temanyi gogere gaggweyo njagala esimu yange simu yabula mu byokusaaga tya anyway tujja kubeera nga tukuza katete tubuulire simu eno poliisi enaba egambye otya era tujja kujja ku poliisi webaba otwaye ku poliisi najjayo ojja onkubira ng'ogenze ku poliisi mpe namba yo toyina epeni siina peni mpe namba ye ye lwaki weeganya ojja kumukubira lwaki omukubira nze abanjaga ate gwe mubbi ate oyagamba nti nja mukubira leka bampe namba lwaki ogaana obutampe namba yo nze mulese wano leta peni nkwe namba oyina peni ate tompadde sente ngenda gigura ku dduuka ngenda kwanguwayo leta bakwe ku peni wamalizi mpa peni baba tokolagana nabo tozaga mpe ku peni anti mba simanyi nti oba balina leka bampe peni olaba atandise okwegaana nze kakati ngenda kuddayo ku poliisi saawa zino obudde mburina nze nkugambye saawa zino ngenda ku poliisi okitegeera bantuma rusiiti yino okitegeera lwaki agamba nti enkya waliwo wenkeera omulabye nti obumujjudde ngaafunye obudde obujja wano okunoonya ngaafunye obudde obujja okunoonya kati saawa zino ngamba nti ngenderawo ntenkya genda kukubira ku makya enkya simuyo bambi wamanya okukunganya 10 mpaka emitwalana anti wandika enamba tuve wano esimu yange bambi ennuma simu nange nennumye bambi akimanya ekituufu naye ali awo wandika wonna wandika 0700 89 73 95 oyinemu eyo yokozesa bwenjikuba n'esaawa zino kweri kale wakasobola ku poliisi nkolako nga nti omubbi ono bamukutte katereka nkubuulire okumanya nti alina olugezigezi obubba obumujjudde kati lwaki angamba mbu ngendeyo enkya ku makya mbu enkya ku makya mbu tajja kubaawo kati leero ofunye obudde obujja wano kati kangende ku poliisi obudde mbulina
toriwo anyway byebyo gwali eyo embozi yakatete eno omusawo guno ani alina essimu gwe mukulaba okuko omukulu yaga nti bamusanga mu mwala nga agize essimu tagirina oyo ng'amaze okungulira waragi ayagala kunziba obudde obumujjudde mpa essimu yange kyasizokugaa ti semanga olina abaana katete ate abaana bayogerako yabanzaalamu bw'aba yabanzaalamu mu kika ewaabwe babamanyi nti yabanzaalamu mu kika kyewaabwe obudde obumujjudde wakanzaalamu bameka bewakanzaalamu kumanya nti oli mubbi oli mu kuwayiriza ensi yonna mbunyi n'abaana wakanzaalamu bameka mbakubalire bewakanzaalamu nakugambye ebintu bya famire yange n'abantu abankwatako biveeko okitegedde saagala ate onateera okuŋŋamba nti bakuzaala iganga kumbe nze nkwata ku lw'essalaamu ari mu kunsibako omusango okumanya nti mubbi kati oŋŋamba otya nti nyina abaana nga tonyinamu n'omu ate abanyinamu abambalire beyakanzaala mu kika ewaabwe bwantwalayo basobola okubandaga osobola okuntwala kale transport kamunoonya kangende mufuno ntwale wamwe mu kiko ngambe nti wanzaalamu abaana obubba obukujjudde nkubuuzizza wakanzaalamu bameka abaana b'ogamba nkugambye n'ekigambo eky'abantu bange obubba obumujjuddeko oyo gw'oraba ampa essimu yange mboya oyina abaana wakanzaalamu bameka sebo bebawalawo babalenzi kirabikala anfaananiriza naalongoro wewaggulu ono atunda waragi yayina abaana babarongo nkugambye ekyo kigambo tokyogera kiriza nti olina essimu yange kyokka kiggwe anti abaana benyina bandage tobanga oweerabiddemu oli naalongo gwe wazaalamu abalongo n'ojja n'ogamba nti kateteyi wanzaalamu ate bali ludda wali mu kungamba nyina abaana si kugamba nti nyina omwana kirabika ntegeera nnyo okumanya nti mubbi SB4 siganye bambi lwaki angamba nti nyina abaana ate nga tanzaalangamu waliwo omukazi alina abaana babalongo era atera okunguza waragi kirabika nfanyanyiriza ayogera ekituufu obubba obumujjudde njagala essimu yange SB4 kangende kati nsimbudde zikube nti bwa bagambe baweba ate wemalira okusoma SB4 tojja kumpona ne antiteira osoma jangu wano tubulire ku kusoma ate SB4 kankubulire wemalira okusoma antiteira atajja kundabamu Kata yosoma. Kata tola banyana pena nakata Sira na msini ya. I know I said that in my books, even I'm still looking Basharas. But what I want my phone in Phoenix. Ngenda ku police kati. Naye nawe SB4. Soko yongere kuzawara jiziburamu. Ezo nkwadi zagenda ku police.
Sokoleke. Sasa zako esi za kunywa. Sasa nabayo. Oli yakwa nusu 10. Nova. Nawe katota msoku. Atete. Ezo sere zagenda ku police kujiba mukwate. Siza kunywa. Atate nyonta bwe nankwatira mukubo. Kale ensonga enkulu uma utakole Saul tumudize. Ensonga nkulu kubanga kale Yinza okutambula n'enkowa. kati bakuddiza gwe. Kalete womalu sandi kwali. Kalete otugambe tonya walaji. Ngenda kugura amazzi ga kunywa kubanga ngambye ngende ku police era genda gasawa zino. Katezo amazzi g'okunywa. Waraji gw'omukora. Just ngenda kugura wara amazzi. Amazzi gammeka? Nawe katorowooza nywa ga sente nnyingi. Gwokwata muzo okutompe. Nze nja kweyongerezaako. Wagenze ndo wayiriza musajja mbo yakuwanga walaji no. Atorowooza kuva ku makya n'alidde. Kyekivugano okulya. Ate nabadde nyinamu. Ono bwe yanziba essimu yange. Kuva olwo sifunangako n'appetite eri emmere nkyayebaka. Oyinza okugamba nkulimba. Sikyayebaka n'oturoturuna. Akali agala gyo kuddiza bagenda musiba kuddiza essimu. Ampa essimu yange bambi. Sina kirala kyemubanja. Ate ne apps zange bw'aba tampadde essimu yange azigyeyo. Nanka bino video byabigyeyo. Aremwe kunfeera bufezi. Ate onzibe atoddemu nferere ku ssimu yo. Mpa essimu yange bambi. Bw'oba oyagala tukwatagane. Wagambye okyasoma. Kati ate gwe ondabye oti. Eno si peni. Eno si bitabo. Bitabo. Kati osoma ki? Osoma ki? Anti nkyanoonya obukulembeze obutuufu kati mbadde DDO. Okitegeera? DDO kyeki? Daily drinking officer. Njagala kwongera ku bukugu. Nkutidde. Osomera ba DEO okupgrading. I'm just going to upgrade. I have to upgrade. I'm just still schooling. DEO. Daily drinking officer. Daily drinking officer. Gwe mubbi gwe tombulire bitarimu. Bagambye byenjogera sibitegeera. Yakuwerera school fees. Soko jomburire ze wakamperere makerere wensomera. Osoma makerere. Ate orowooza nsomera wakale ntwarayo gwe gyomanyi. Kati ate kyenkugamba kyogaana. Kati ntwarayo. Nkugambye kimu wemalira okusoma. Ebitabo bibino kale kambisuuri. Naye tebijja kuvunda. Ebitabo tebivunda kyenkugambye kyekituufu kambiteeke ne wano. Mbisudde kale. nga bulijjo Tamale and Sons abagula wamu n'okutunda ebipya n'ebikozeeko ku luno bazze kuba mpya baleese fanicho wa buli kika wamu n'ebyamasanyalaze nga muno mulimu sofa sets eza buli bbeeyiyo ebitanda na buli kalonda yennawo mu kisenge dining tables ez'amalayo refrigerators TV sets cookers na buli kalonda yenna akozesebwa ewaka. Tamale and Sons balina ebitebe bibiri ennateete opposite Shell ne Mukono okuliraana Resort Hotel. Kati gwe alina kyatunda nga wakikwata bulungi obanga oyagala kwegulira ku bintu ebijja mu nsawo yo bakubire kati ku ssimu noti 75 not 66 86 78 ne noti 774 95 74 75. Tamale and Sons beboka abakyasinze mu Uganda mu by'amasannyalaze n'ebibajje by'omulembe. Tamale and Sons, your business solution. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards.
Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Petuguse nsonga